wasallam mu nsonga enkulu ennyo mu kuwangaala kwaffe ennaku zino nga nzibu nnyo kyekigambo okuyunga Oluganda naddala abantu ab'omusaayi ogumu. Tulabye ebiseera bingi ng'obulabe obusinga obunene obusanga mu Baaluganda, naye ne batajjukira nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukola nga mwennyini talina gwe yeebuuzizaako, yakisalawo nga bw'ayagala n'afuula Jamaali okubeera nga muganda wa Saidi ne Abdallah nga muganda wa Abdul Muttalib. Ekyo teri yakyeyagalira, Allah subhanahu wa ta'ala yakikola bw'atyo lihikimatihi, olw'ekigendererwa ekyalaba nga oyo asaana okubeera muganda wo. Naye embeera weetuuse bannange, tujjukirenga nnyo gye tuvudde ng'abooluganda. Abantu abayambala ku ngoye ezimu ng'oluusi muziwaanyisa ne bagamba gwe yambalako olwono. Abantu ayalekanga olugoye munne n'alukwata nga bagamba nno lumuleseewo baluwaamuddako. Abantu abayonka ebbeere erimu nga lemwasharinga, olunyanto lemwayonka olwo nga lumu, ebyo byonna mubijjukirenga. Abantu abalya ku mmere emu mujjukira twaliranga ku lujjuliro olumu nga mama abatuuzaawo n'ayalawo emmere n'ateekawo essaaniiko n'ateekawo omuwumbo gw'emmere ey'amatooke nemwetooloola n'ayebegera emmere eyo nga yakaweddewo agamba mama mbegera, era ng'oluusi essowaani bwe zitamalanga ne bagamba nti gwe mukoze ne munno. Ebyo byonna byalinga biraga nti baatwagalisa okubeera abooluganda. Era tukubiriza abazadde b'ennaku zino, kuba kati ebintu byakyuka. Ennaku zino kizibu nnyo okusanga omuzadde akkiriza abaana balizeko ku ssowaani emu oba suniya emu, olw'okubanga kati ebintu bingi, essowaani taata agula nnyingi, wesanga buli mwana bamuwadde kasowaani kake. Abazadde tubakubiriza nti ekintu ekyo ekyokubeera nga abaana baliriddeko wamu, n'oluusi okulyako awamu ne bazadde baabwe, taata waabwe oba mama waabwe, kyongera okugatta emitima gyabwe. Tukitwale ng'ensonga eyo nkulu nnyo. Kakati nammwe abaana, bazadde bammwe nga babayamba ne bakibalaga kuva mu buto nti mulina kubeera kimu. Kiba kibi nnyo nga muzeeyi yafa ng'olwaleero n'omulamwa mwaguvaako dda, wabula buli omwaka era ku makya kuyiiya nkoze ki ekinaaluma omusajja oyo, naye nga gwayogerako gwaddako oba gwayogerako yamuddako bwe baayonka ebbeere erimu. Naye maama eyabalera bambi Allah n'amugerera n'afa. Abantu bano ne batamanya ne batajjukira nako nti baaliko obumu. Bannanga Oluganda, Allah subhanahu wa ta'ala abeera munyiivu nnyo eri abantu abakeera ku makyanga ba Luganda, kyokka ne batakwatagana ne bayombagana. Oluganda tulina okubeera nga tulukuuma mu budiini yaffe eno ey'Obusiraamu, tuyambagane. Omuntu obanga oli mu kikanga gwe Allah gwe yasitula mu madaala, biyinza kuba mu byakusoma nobeera nga gwe wasoma, yamba banno. Oluusi wali abantu muzeeyi be yafa nga bakyali bato, obeere nga bakwasizaako basituke badde ku ddaala lyo. Naye okulowooza nti nze nga bwe nasoma abo muzeeyi kambaleke bakafiiremu basigale ku mbeera gye balimu, ekyo ekintu kibeera kibi, obubeera butaagaliza ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'atayagala. La yu'minu ahadukum, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti teri agenda kubeera mukkiriza mutuufu hatta yuhibba li akhihi, okujjako nga yayagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi, ekyo kyeyeeyagaliza. Kati bw'obeera nga muganda we musiraamu atali wa musaayi, Nabbi akulagidde okubeera nga kyeweeyagaliza gwe kennyini naye gyoweeyagala akifune. Kati watya ku muganda wo ow'omusaayi gwe wazaalibwa naye? Bannanga embeera eno etulimu nnyo ey'obutaagaliza. Omuntu wabeera nga ayiseemu mu byakusoma ayagala asigale nga ye musomi yekka gwe baboogerako. Omuntu bw'abanga tutumuse mu byabufuzi n'alabayo muganda we nga naye ayagala kuvaayo, awamu n'okuba nga yo ali ku ddaala lya MP, naye ne bw'avaayo agende ku ddaala lya LC1 naye amulimirira okubeera nga tavaayo. Tayagala mutwe gwonna mu kika kye guvaayo, bwagala kumuvuganya mu kubeera nga ayogerwako nti ye mukulembeze. Ne weesanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano tebategeera butegeezi nti riziki y'omuntu teweta.
ekintu kyonna Allah kyeyagera nga kikyo teri ayinza kikyusa ate n'akiwa mulala. N'olwekyo bajjama tulabye ebika, nze nina ekika kyemmanyi Saidi Zeigange eyo, abasajja balinga buli omu yakwata ku munne, naye wallahi kati beegombesa naye ogenda kumenyeka nnyo mu kika ng'osazeewo okubeera nga gwe wekka gwaliyo, gwe wekka gwasomye mu kika ekyo, oba gwe wekka gwalinamu ku busobozi bw'ensimbi. Bizinesi ogimanyi ogitegedde, lagirira abaganda bonna basobole okugikola. Kyekijja okuyamba okulaba nga tuli bumu n'okulaba nga tujjawo empalana n'obukyayi. Kuba omuganda buli lwaba nga takwagaliza, nawe n'okitegeera nti takwagaliza, bebyo boosanga nga ne wajja ku kyalo muganda woyo gwe yakotogera n'atavaayo, abantu b'okukyalo bakanda mugamba nti gwe muganda wo tomulaba atuuse, ng'agamba nti otankwatako, kwegamba tayinza nakukweyunira kubeera nga ajja gy'oli. N'olwekyo ensonga y'okuyunga Oluganda nsonga nkulu nnyo, naddala kati nga tugenda kuyingira mu mwezi gwa Ramadhan, tubeere nga tuyunga nnyo enganda zaffe, tubeere nga tuyamba buli alina kyalina nga yayitamukko, akwateko ku bana abali wansi. Bw'oba wasoma taata we yakusomesa ku ssaawa eno takyasobola, takyalina maanyi, oba yafa, bano bwe yalekanga bato bakwateko baleete, ate wadde aba akyaliwo nga tannafa, naye gwe kati gwalina ku mulimu bakwateko nabo basome. Bwe bibeera nga bya bufuzi bakwateko babeere nga nabo babeerako abakulembeze. Bwe bubeera bugagga nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa bizinesi, bakwateko balagirira ekyokola, bwetyo tugenda okubeera mu nsi yaffe nga twesiimye. Naye okulowooza nti nina kubeera nzekka mu community, ensonga eyo emenya, naye lwakuba abamu ate bagirabanga ate ng'ebibayamba, balabanga ebibasitula waggulu nti kuba yasinga ku kyalo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera eddiini ye n'okutegeera ekituufu ekinaatuyambanga bulijjo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.